nzira mune kwaniza mnafatula wano aliko STV tugamba nti select for fun akasita kano ka the first show amanya nze Noah Senyuri nzira mune kwaniza nenkobaza ku bantu aliko STV select for fun nenkujukiza mnafatula wano tubera wano every day from Monday to Friday kuva kusawa emu encha paka kusawa Saturday encha n'ensonga za fezi tukwataka enyenyene jara mnafatula ba ezebye bufuzi ezebye nkulakulana n'ensonga zikwata ku byinjigiriza any issue ezikoze amawulire nenkujukiza mnafatula nti we are always on our social media platforms, that is we are streaming live on Facebook kwetuli tene ku YouTube kwetuli tene ne ku Twitter kwetuli onakulwa lero wanjalo kupanga tulina atimkenyi wafe batulinde kumale banga kubanga atensonga nkulu nnyo sinokubanga togerako, that is mkulu Charles Twine nga ye mugozi wa ekitongole ekya CID njamusaba kola museko obulembozi gwe amakerenda mukama wange namusaba kukola kwa STV. Wewale nnyo muganda wange Noah era nesimenye neru kusanga twale twabulanga nako yesebo naye kirungi nti era twesanze mbuweereza byobumu yesebo nja kutwala omukisa guno ndamuse bakama baffe abatulaba era ndete nenamusa okuva eri mukama wange omukyala Grace Akulo AIGP mukyala akulira ekitongole ekinoonyereza ne fraternity yaffe yenna ey'abasirikale mpozi n'okusiima management ya STV ku lutindo luno lwe yateekako era olusobozesa okubanga kwe tuyitira okutuuka eri abantu baffe. Okay. Na Uganda tubaagala nnyo era tuli beesimba okubanga tubaweereza ngeri yeeyagaza wadde okusomooza weekuli. Ensonga ziringa mukaga zinja okubanga tuyisa ku bwankulu okugula obudde era kubanga kinere kikantono ziri ekisooka mu bufunze njawulo kyeriwo wakati wa ekitongole ekinoonyereza kye bayita CID ne police oba ne kooti njawulo kyeriwo wakati awo. Nga tonakufuuka omunoonyereza era training fena tukola training yemu initial training katuba tumala training bakama baffe aba waggulu basengeja kubanga bwe tuba tuyiga balaba engeri gyeweeyisaamu enteegerayo y'ebintu ne bagamba ono ayinza okuba mulungi mu kitongole kino nakino. Okay. Naye ate oluusi bateekako ne option y'okugamba nti you applying a department gyoyagala okugendamu nga basitaddewo ziringa 3-5 nyingi era nga bw'ozimanyi tulina bamazzi fire brigade tulina bembwa tulina ba FFU tulina ba traffic tulina kugamba ebitongole byo bingi kale oluvannyuma ne tusengejja ne tulaba ani alina okubeera mu CID ani alina okugenda mu traffic era okusinziira enamba gye tuba twagala nawo n'olyoka n'ogenda mu kunoonyereza. Naye nga mu kunoonyereza basically ng'ogyeko kubanga n'obwobanga oli munoonyereza osigala ng'okola emirimu gya poliisi gyonna. Okay. Okuggyako gino egy'okunoonyereza gy'osoosowaza kubanga kyenkana gye gibeera ku meeza yo. Kati bwe tugamba mu kunoonyereza ffe tugiramu ng'omusango gumaze okukolebwa. Mwe mugiramu omusango nga gumaze okukolebwa naye ate ekyo tekintangira okubanga nti nsobola kumanya nti omusango gugenda kukolebwa nenkwatagana ne bannange ne tugulemesa. Naye singa gutuyita kulitalaba era kati awo omunoonyereza bw'agira n'anoonya evidence yaffe bwe tumala okugifuna era evidence eno eteeka okubanga ewera bulungi etwaza omusibe mu kooti era bwe tumala okufuna evidence eyo tujjanjula ku kitongole ekirala bakiyita Office of the Director of Public Prosecution. Ono ye ssaabawooleza wa gavumenti ssaabawaabi wa gavumenti DPP. Kati oyo ye teri musango gwa criminal okugenda mu kooti nga teguyise mu ofiisi ye era omuntu okugenda mu kooti osooka kumumatiza nti obujulizi bw'otaddewo bujja kumusobozesa okubanga butwala omuntu mu kooti kati awo n'olyoka n'oyanjula ensonga mu kooti. So ndowooza eyo enjawulo eriwo era tukizi naye nga si kyangu naddala kubanga amateeka ga Uganda galaga nti okufuna evidence etwaza omuntu omu kooti oba okumusingisa omusango olina okufuna evidence gye bayita ey'enkomeredde
the case must be proved beyond reasonable doubt. Kakati lwaki atera ogamba nti kati tusose kwata omuntu tumukutte tumututte mu ku poliisi tumututte mu kooti naye tukyanoonyereza kijja kitya ate nga tukyanoonyereza anti kakati olaba waliwo emisango egikolebwa nga ne evidence yennyini nyini oteeka okugijja ku musibe omala mufuna n'olyoka n'ofuna evidence gyoyagala. For example, cases za rape, nti omuntu bwa rapinga wabaawo endanga butonde y'omuntu ono gwa rapinze esigala ku muntu ono. Omuntu bwabba waliwo ebintu byakweka nti either oyinza okusanga mu nyumba ye oba ku mubiri gwe. So kati oyo tuwalizibwa okuba nga tusooka ne tumukwata wadde evidence eyo bate naakulabika naye oluvannyuma ne tujja ku ye. Kakati bwe tuba zine essaawa 48 ze bagamba mwe mukoleramu ekyo nga mumukutte essaawa zo it's a command, it's a constitutional command nti olina okubanga bw'okwata omuntu talina kubeera mu kaduukulu kumala ssaawa 48. Tugezawo okwo nnyo naye muganda wange si kyangu naye ate lyeteeka era ffe tuteekako embeera nti bw'onaabanga wakukwata omuntu beyond 48 hours saba kooti ekukkirize era kooti okugisaba oteeka okunyonyola lwaki oyagala kusigaza omuntu beyond 48 hours. Yes. Ekiri ku mimwa gy'abandi naku ekikyali kya ensonga ze Masaka Ebijambiya nakulo gwe tolabye omukulu Ferdinand ng'agamba nti another 4 people musango gw'okutta abantu baweze 29. Twalaba ne ba honorable MPs nga batwalibwa mu kooti. That is Honorable Segirinyanya, Honorable Sewanya n'abalala bangi abatwaliddwa mu nsonga ezo. Do you believe nti muyina obujulizi ku bantu bonna abo? Poliisi kyekola ekunganya obujulizi naye nga sinaa kutuuka ku ekyo nja kwongera eddoboozi eri bakama bange okusaasira abantu abaafiirwa ab'enganda zaabwe Masaka. Kikulu nnyo banange kitalo nnyo era kitalo ddala tunyolwa nammwe era tubasaasira. Mpozi n'ekyokubiri nti ebyali Masaka saagala mbitunulire ng'ebintu by'e Masaka ze Masaka kitundu butundu eky'eggwanga era ffe mu kumanaginga crime tulina engombe egamba nti injustice anywhere is injustice everywhere. Insecurity anywhere is an insecurity everywhere. So ensonga ze Masaka zitukwatako ng'Abannayuganda, zitukwatako ng'Abannansi, zitukwatako ng'abasirikale era kyova olaba nti ffe tulowooza nti buli life yonna buli bulamu bw'omuntu bwonna obuvaako mu ngeri ya bukambwe oba etali nakyo. Every life matters. So ng'ogyeko ekyo mpozi kyenjagala okutegeeza Abannayuganda kubajjukiza kubanga tuze tukyogera nti ebintu bya Masaka byali bipange. Ntegeeza ki nti baali babigenderera nti wabaawo okurecruitinga ne wabaawo okutendeka ne wabaawo okudeployinga ne wabaawo n'okuvujjirira. Naye ekyomukisa omulungi nti yonna pulaani yonna twagitegeera. Ekyomukisa omubi nti bakadde baffe abamu baalugenderamu naye wenjogerera kati twayiwayo buli kyetaagisa. As we talk now, the whole entire place is pacified. By yesterday it was day 11 nga tetulina any case of attempt or even any murder. Ebibaluwa bigenda mu maaso. Ebibaluwa naye nga bw'okimanyi waliwo bano banadwanyizi baagala okuteekako embeera epanikingisa ereetako obunkenke n'obwogenda ku social media era ojja kusangawo ebibaluwa oba message obwagala okuleeta obunkenke naye nga ebibaluwa kituufu bitambula era ne mukama wange Inspector General of Police yagamba nti kasita olaba ekibaluwa gwe tokikwatako kodoninga nti abasirikale era luva olwo kubanga tubuildinze competencies nti bw'okwata wano ffe bwe tujja kujjayo endangamutondeyo tujja kujjayo fingerprint era abana ababikola tebeyibaala essaawa yonna tujja bakwata kubanga twali tubakuttewoko. Nsonga ziri mawulire ziringa za mirundi ebiri waliwo chairman n'ensonga ya mutabani wa Kibwetere ku nsonga zino ng'abali mu CID ezikomaze kutya mutya twala kumanya nti bo ziri zitya ebyo wamu.
webale nnyo n'owo omwanjuzi lwakuba obudde tulina butono naye nga ffe buli crime yonna ebaawo wawaawo ebintu 2 3 4 bye tuyiga era mu kuyiga kwaffe tuba tufuba nnyo okulaba nga emisango egyo tegiddamu kubeerawo. Nnaku zaali 2 mwezi guno gw'omwenda abasajja nga batambulira mu motoka ne bajja ne basendasenda chairman LC5 ow'entoloko toloko kitundu kiri eri nga agenda mu Zaire era waliwo n'ennyanja basala n'ennyanja ndowooza Lake Edward egenda mu Zaire. Yajja ng'azze mu banka nga bulijjo omuntu okuba nga alina transaction ye natransactinga naye yali yajjira ku piki ne munne kati bamala okukola transaction eyo ne wajja abasajja ne bagamba chairman bw'oba oddayo tulina entambula ekuzzaayo. Musajja watu nakkiriza bw'amala kukkiriza ne bamuyingiza mu motoka bw'amala kuyingira mu motoka ne babanga abavuga abagenda ewuwe naye batambulako katono ne bagamba chairman ffe twagala ssente tetugenda eyo ffe tuli babbi twagala ssente kyokka matu musajja waffe ng'alina emitwalo 40 agamba nze ssente ze mulowooza nze transaction gye nkoze ate munnange yasigadde ne ssente ne bamuleega oluvannyuma ne bamukako okuba nga akubira munne essimu ne mutabani we naye ekyomukisa omubi ssente ze baasaba tebakkiriza nti baziteeke ku ssimu ate omusajja ne bamutugisa omusipi gw'emmotoka n'afa. Abasajja bano twabalondodde ne tubakwata kubanga tulina kamera zaffe zikola byamagero nnyo era nuwa njagala mu abamawulire musosowaze kino ekintu nti mbadde ntambula wano ndabyeko kamera zaffe za poliisi naye nga ziri kwaiwe eno naye obukubo obugenda mu byalo omwo kamera zaffe oluusi tezituukayo naye ate nga tulina abasajja abagaga oba abantu abalina obusobozi nga kamera zaabwe ze balina zikwata mu compound wokka access road wabwe tezikwatayo kintu ekyo kyabulabe. Tumugaba bw'abanga akuwadde ssente munange fuba nnyo oteekeko ebintu bya security naffe otuyambe. So twatunulidde omusajja mu banka mwe yava nga kamera zaabwe zikwata munda wokka naye ekyomukisa omulungi nti waliwo omuntu omu eyatuwadde footage netuwa number plate netuteka mu system yaffe netugikwata naye ekyomukisa omubi nti bana basajja era bwe twabuuza kajojjoji w'ebibuuzo ne balaga nti bakata abantu nga 6 era mu 6 abo nga 4 bamanyiddwa nga n'abo abalala be batuga bakyali ku bisago bali bubi nnyo nga mwe muli ne dokita ate mwatu ne kyenyamiza nti bana abasajja twali twabakwatako mu 2009 nga babba billions 4 era ne tubatwala mu kooti ne tuleeta obujulizi obwenkomeredde n'ekyomukisa omubi ekitongole kyaffe bakamafu abalamuzi ne babawa sentence nga ntono myaka 8 gyokka gye basaavinga. Ono omwami Mutamba yakavaayo tanaana kumala weeks 2 naye yakavaayo bw'ati nadde era ku mulimu gwennyini ogwamutwaza mu kooti. Mutabani wa Kibeteeri ate ensonga zifaanana zitya briefly engende ku musimu zaffe? Mutabani wa Kibeteeri bamuyita Lugamba Juvenile oyo aziika muntu alina mwana wa mukazi we mwana siwe yajja nga mulwadde wa nsimbu era n'amulaba nga ntamumalako emirembe n'ensimbu n'azituliza abaana be nga mwe muli n'abalongo be kati ne mumutama n'agenda mbasaba Abaganda oluusi nabo bawuddisa ne bateekako embeera nti ono omwana ono okubanga bw'obanga oyagala kwejjako ekizibu ekyo genda ogula enfudu era enfudu n'azigula n'agamba nti gw'ojja kwogeranga nazo ebisiraani byonna ebiri mu mwana bigende mu nfudu. Sajja n'atandika okwagala n'enfudu naye nga tezimwanukula kiraba kati oluvannyuma nadde omusawo n'agamba wategedde ono omwana ebirimbiko by'amaanyi era bw'otamuziike ojja kufuna ekizibu era n'amulagira yasooka kumulagira nti aziike enfudu nga nnamu. Sajja n'aziika enfudu n'agenda okukomayo enkya nga nnamu. Omusajja n'amugamba akati teekeyo omwana nga mulamu era naye mu kutya n'afunako omuvubuka ku kyalo n'agamba nsimire entaana ne bagisima aziika omwana naye ng'omwana yali yamuleka mu kifulukwa kumala mwezi gwonna ng'omwana abeera bubi nnyo ng'abeera mu kiyumba tekirimu diriza tekirimu luggi nga kyonna kyasa mu kirwa ekiti ng'ate talina waasula asula ku biragzi empewo
enkuba bwetonya kugamba omwana abadde mu mbeera mbi n'agongobala yenanga era we twamugide nga abulayo katono okufa naye ekyomukisa omubulungi twamututte mu ddwaliro ne bamujanjaba ne tufuna ekitongole ekyafidde ekimulabirira naye nga twebaza era njagala kutwala omukisa guno okwebaza chairman LC3 kansala Benjamin LC5 Ziroobwe n'abakulembeze abalala abataddewo kafuba okulaba nti ono omwana ataasibwa ate ne bayita poliisi ebawo obwenkanya. Ngeneko musimu before that wano waffe ku muliraano emunyonyo ensonga z'omukulu oyo gwe bagamba nti nno bazuula mukyala we ng'ali mu septic tank wansi eri abagamba nti poliisi tezikutte bulungi muzikutte bulungi era nga osuubira nti wajja kubeerawo obwenkanya. Ekisooka tukyali mu kunoonyereza naye nga bwe nkugambye nti buli keesi yonna ebaawo tugisoma ne twagala kumanya lwaki abantu bajoogerako bwe bati ate lwaki keesi eno eyaze bweti. Omukyalo ono yabula ng'ennaku z'omwezi 6 January mbagirawo nga yakabula baawe yavaayo n'akiraga lwatu nti abasirikale be baawamba omukazi we era n'ateekako ebiboozibozi n'aleeta ne vidiyo nga yagijja ku petrol station ng'omukyala ava kushopinga mmere kyokka ava kushopinga mmere naye tatulaga vidiyo ng'agenda ate ng'emmere ddala twagisanga nga yatuuka ewaka naye nga tewali vidiyo eraga nti omukyalo ono yava ewaka. So mbagirawo omusajja yatudaivatinga kyetulowooza nti kyali bugenderevu era netunoonyereza netwebuuza anaamulina netubuuza basemayi omukyalo ono talabika naye nga as fate would have it on 28th juzi asikale yabula ngono omukyala yakabula oluvannyuma y'emyezi 7 n'akomawo ate mu kujja kwe n'alinnya ekikomera n'agwa munda asikale omupya ate atamumanyi yamukwata n'amugamba gwani wano onoonyawo ki nga yeekukumye mu pit latrine kumala essaawa 8 era bwe twamukwata ne tumutwala omusawo waffe n'amwekebejja omutwe n'amubuuza n'alanga byayogera terukwatagana kwe kumutuwa naye bwe yamutuwa naffe netulowooza twandibadde netulowooza nti kyandibadde kirungi era okuddamu ku interview nga nanyinimu Mr. Francis Onebe bwe twamubuuza nga olera olabanga tema mu bigambo naye ku lw'okuba twali twafunawo history munyonyo nti omukyala Brenda mukama muwumuza emirembe boyfriend we Tonku yamusuula mu septic tank naffe netulowooza kamera ziraga n'omukyala ava mu shopping bino ebiboozibozi bye muteekako nti aba security be bamuwamba kyokka ate nga kamera ziraga nti yajja n'emmere ate emmere twagisanga ewaka tewali kamera eraga ng'afuluma ono omukyala ono yandiba mu compound muno mugattagatta tugattagatta tugenda mu septic tank already impression eyali ku septic tank yali suspicious kubanga si kya bulijjo nnyo okusanga nga septic tank anzimbeko waggulu naye twagenda okulaba nga septic tank anzimbeko waggulu ne tulaba ekintu ekiringa ddami kwetegereza bulungi nga muntu ne tumugjayo era omuntu bwe twamugjayo tulowooza nti ye omukyalo oyo njagala muntegeere bulungi tulowooza nti ye mukyalo lwaki tulowooza bwetutu kubanga the body was deformed nga enyama yonna wonna eweddeko so kye twakola twafuna omuwalaawe n'atuyamba n'atukiza ne tumugjako omusaayi era n'ogwo omulambo ne tugutwala emulago abapathologist ne bajjako samples ne baguteeka mu laboratory essaawa zino tulinda results nti results bwe zinaavaayo nga ziraga DNA yoyo gwe twatwala neyo n'omukyala yeemu then awo tujja kukakasa nti guno omulambo gwali gwa immaculate Onebe then of course tukakase twongere okunyweza obujulizi bwe tuyinawo already n'obulala bwe tunoonya then abaakolwa guno omusango tubatwale mu kooti balineme n'emisango gyabwe. Briefly ngenda musimu kano kavidiyo akabadde ina kweggulo akomulamu locaris nga bamucocyalinga ku poliisi abapoliisi abagenda bakolera ki tugende musimu no but basically kyabadde kibi nnyo kubanga omulamuzi yabadde amaze okukwatibwa ate nga abasirikale babadde bangi kati bw'obanga omaze okusubduinga suspect omusibe bw'obanga omaze okumukwata already ng'ali subdued tewabaawo nsonga lwaki oba omutuusaako obulabe tekiriiwo we condemn it we regret what happened and as I talk abasibe abasirikale baffe bakwatiddwa era bajja kuvanirwaku neeyisa embi gye batadde ku mulamuzi wadde naye yabadde alina ensobi naye ng'enkola tetugikiriza
ate tugivumirira. Okay, katufune kusimu mnafa tulaba wano bera kuchobuza mwenye wa Farim Studios ngoita kusimuza fezili ku screen au zolengerao kusonga yona yone kutomu bamba oba ekutomu babiro ojo yagala kubanti na bako chabuza oba chabako chatanya kusonga zona zayogedeko hizo kuba tedi mwezi zayogedeko na yenga dala mtufu ekute omubamba we kutomu babiro ali kusimu tugamba nti kasito gamba hello atugamba nti hello. Good morning. Good morning. Tulifena wewe kutueleza muganda wange kulaba TV amanya nzeno wa wewe kutushaza nuwa kutushaliza mukuru oyo omunonyereza wa polisi CID okay amanya gange nze kibogera ku lwazi erubaga TEESA buza wabula kati mukama wange kyembuuza mu bokuwabula yakuuza mukuru Twine sebo mukama wange okunoonyereza kuno nga mukukola nnyo akasoobo era ne munoonyereza mugenda okunyumiza mugenda okudda ebimu ne mutabira ga ggwanga nga mubinoonyereza nga bituukiridde oluusi ne tulaba omusango ne gubuliraawo nga abaasooka abaakola Ebijambiya Jeno Kayihura e Masaka mwanoonyereza baabuliraawo bazze ku basiraamu abazze ababagira munoonyereza ne bebiwuliraawo kale nno singa mbadde nsaba gavumenti munoonyereze nnyo okusinga kati nga bwe munoonyereza sigadde nze ekibogera ku lwazi erubaga mukulu nuwa kira kyenkusaba oterangako amanya awo wansi ne tulaba oyo omukulu gw'okyaziza mu studio ne tumuteegera ssebo toyanzege amanya ojja kuba gafuna olunaku olw'enkya mukulu lwaki kasoobo mu kunoonyereza Savimbi ono eyali Jonas Savimbi bamuta mu 1998 okunoonyereza kwe kukyagenda mu maaso ni kasoobo nyaka Uganda na katufune n'ono kale alo munafu tulifena alo ogera kwe ne Mandela okuva ejayaza amanya kubidewa ono Mandela okuva ejayaza yes gayaza makero TEESA buza wabula nagala kusiima ku musajja oyo okumusiima musiime tulabe nekyambadde njagala anoonyereze ambuye omusango gwa wizo gwakomawa ogwa wizo ogwa wizo okay neyanza ssebo gwakoma ogwa wizo yabula naye nga tumunoonya twatuukira ab'enganda ze twagenda mu maka agamanyiddwa wizo wabe naye tumusaba wali ajje kubanga noono omuntu agamba nti yamukuba etaaga obwenkana so tetunagukowa wabula yiye nga ye bwe tutalaba era tukozesa technologies zaffe zonna tubadde tetunakubeera tetubadde tetunakubeera successful so tagwamu maanyi oba oli awo bikwatibwa seba amanye gafe okubiddewa taata ono Kawoya Abdul Wahab awali omukate wabula muliro ndi mu Lubaga South Kawoya TEESA tulabe omukulu oyo nga mwagadde nnyo enteesa gyateesaamu ndi mu opposition naye bwe kituuka kutulugunya omuntu kiba kinnuma nnyo bwe kibanga ddala bano ab'Ebijambiya be bakutte beenyigira mu kutulugunya abantu wadde opposition nga kamera ekakasa ne evidence weeri mu mateeka gabakwateko nabo babavunaane etwakoowa ekyokubiri ayogedde ku wa security oyo engeri gye yagenda mu kutulugunya omukyalo oyo omuntu oyo we babanga baali bamuwambye yakakasa atya nti ekifo kyabuuka okugwa mu kikomero ekyali ekiwanvu agende mu ttooyi yali tamanyi nti nno we wali ewa mukama we awaafa omukyala kitegeeza nti ekintu ekyo yakyenyigiramu natta omuntu era mumukwatire eddala n'omwami oyo okuleeta owa security oyo walabika waliwo kye yali amanyi nti essaawa yonna mugenda mutegeera ku bintu bye yali akoze kibadde kikyetaagisa na kunoonyereza nnyo omwami n'oyo owa security baaligenze straight
n'abakiba emyaka n'emyaka kuba tetukooye embeera embi. Mukulu Charles Twine nkwagala nnyo, yongera amaaso ebintu by'okola kuba nenangambi mugamba nnyo ebintu bye twagala mu ggwanga gy'emirembe. Opposition ze gyenjagala ozimbirako eya democracy. Tetujja kubeera mu gavumenti nga Museveni avuddewo ng'ate naffe tutta bantu. Nze Kawoya Abdulwahab ndi mu Lubaga South awali Kawoya badde akusiima. Tufune esimu esemba sobola okubanga mukulu otusiibula ku lw'obudde. Esimu eneesemba muganda baffe alaba STV Spokesperson. Good morning. Hello. Hello. Gojja okusembayo ku lw'obudde. Amanya gaffe okubiddewa. Bampita Badru ndi nankuwadde. Teesa buuza wabula. Omukulu oyo ayogera bulungi era kiraga yasoma bulungi. Okay. Tweyanze. Naye nina kyemmanyi ku poliisi eyina weakness nga yo. Wande mubiri 18 banziba n'emmundu sayidi z'ekatooka ab'emmundu bajja mu nnyumba yange. Naye ne ku poliisi kwennyini nagenda n'empapuliza kola statement n'enzisasula. Naye abasajja abo ab'oku poliisi y'ekatooke nabagamba tibanna abasajja bazze ne banziba na mmundu ne baŋŋamba wano ekatooke tetulinawo eyo saga ya kubba na mmundu. 1 week later waliwo omusajja alina edduuka ekatooke bamuyita mukulu Matoko. Bajja ne bamubba miliyoni nga 12 na mmundu misana ttuku. Kati kitegeeza okunoonyereza kwammwe kwanafuwa. Second, walira wakayite ebbanga ttini ne balyoka babba edduuka lyawa ya CID weya. Kitegeeza awo wonna twali mu Nansana. Naye bannaye tubasaba okunoonyereza kweyongeremu abantu tutulugunyizibwa tubbibwa n'ebitongole binene ebya poliisi gavumenti ebitulugunya abantu nga bababba direct. Okay. Basebo tweyanza bimukola naye bannaye mwongeremu amaanyi tuleke kutunuulira simanya opposition basetinga Ebijambiya however much baba babisetinga then bafeesinge cases zaabwe. Naye tubasaba bataata tukendeeze mu mbeera eyo. Webale nnyo okubasimubalira ddala. Mukama wange okunoonyeza kwanafuwa kyekijja okusemba otusibule. Naye waliwo kenjagala ntereze. Yes, mu bufunze. Abakubi b'amasimu mwebale nnyo. Opposition nga opposition si yezo omusango. Crime is an individual liability. Yep, true. Era bano betwakwata tetwakwata member wa parliament. Twakwata omuntu ateeberezebwa okuba nga yaza omusango. Yep. So bakama bange saagala mulowooze nti we are against the opposition. No, crime is an individual liability. Okay. Ekyokubiri nasembezaayo essumu agambye tulina okuimprovinga. Fine, that's very good. Kubanga naffe ekisooka waliwo wetulaba nti wano tuli banafu. Waliwo wetulaba nti wano waliwo empulunguse. Kiriko maddi empulunguse ziriko maddi muganda wa. No, it's everywhere. Era ne mugunde ne muggulu waliwo empulunguse gye basindika mu nsi. Okay. Empulunguse ze tezisobola kubula mu society. But what you have to do kwe kuteekako standard Abannayuganda gye banaasiima batambulireko. So sigamba nti ife tuli bamalayika. Okay. Bakaba banga batuwuliriza lwakuba obudde bubadde butono tubaagala nnyo njagala mutuwabulenga we munaalaba nga tuli banafu ebitusobyeko mutuwabule naye ate naffe be tubagamba oluusi mubikwate kubanga oluusi ffe tuba bakugu naye nga tuli beesimbu tubaagala ate tujja kufubanga nnyo naddala nga tukozesa anti-crime infrastructures ze twateekako okulaba nga tuteekako embeera mu Uganda nasoboza abantu okuba nga beeyagala mu nsi yaabwe Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njala kwebaza mugere enjawulo bannaffe abatukubidde amasimu mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku lw'enkya mukolenga bwe mutyo siwe kabekane mukulu Charles Twine nga ye mwogezi wa CID. Njala kumwebaza mugere enjawulo tubagamba nti katwaniza ate Alfat Busoke ku set olutwanjule Carol ajja kubatuwa the personality of the day and the business tips and then tugendeko ewa Sekalala ajja kubatuwa sports and then tera ne Lady, oh my God, anzise leero Lady Perfect ajja kubatuwa olugambo. So tugamba nti once again good morning.